Abubeka Mutaya akulira ebyenjigiriza mu disitulikiti y'e Rakai yenyamidde olw'abazadde abasuddeyo gwa Nagamba mu kye batwala abaana mu kulunda mu kifo ky'okubatwala mu masomero. Mutaya okwogera bino abadde mu kuggulawo ekisiro ky'abayizi ku ssomero lya Nkoni Primary School erisangibwa mu ggombolola y'e Kakuto mu disitulikiti y'e Rakai. Mutaya asoose okuggulawo ekizimbe ekisulwamu akubiriza abazadde okutwala abaana baabwe ku masomero era ng'ekisiro kyakubayamba nnyo naddala abayizi abatoloka okudda eka okudda mu kulunda. Mutaya alaze nti abaana abasinga mu disitulikiti y'e Rakai batwalibwa mu byabulunzi nga babajje mu kusoma era nti ekizimbe ekigguddwawo kyakubayamba nnyo eri abaana babadde n'omuze ogudda eka okulabirira ensolo. Wabula Christopher Kalemba omukiise w'e Kakuto essomero eryo gye lisangibwa asiimye emirimu gy'omukyala Elena Poli ow'eggwanga lya Italy mu kujjukira muganda we munnamawulire yafiira mu kabenje Kabusa n'afiirwa obulamu bwe. Eyatuwadde ekizimbe ekyo bamuyita Elena Poli naye nga Kalemba ayongedde n'akubiriza abazadde okusomesa abaana nga biri eky'obugagga kye bayinza okuwa abaana baabwe okusinga ekirala kyonna olw'embeera nti obutasoma buluma bukulu. Nti okusomesa kyekyobugagga kyokka ky'owa omwana. Kalemba yavumiridde nnyo eky'abaana okuyosa ku masomero mwagambidde nti bwe bataave mu muze guno ebyokusoma byakubalema. Omubaka ono yamaliriza wadde abayizi 8 mu ssomero eryo obutimba bw'ensiri okugezaako okulwanyisa omusujja ogutera okutawaanya abayizi.